Tukwaniriza omulungi ali ku Soul TV program ino special broadcast. Tukwaniriza tukutuseeko ate ensonga nga bwe ziri mu kaseera kano kennyini nga bwe tukimanyi nti lunaku lwa AMEENUNULA emikolo gitegekeddwa egy'eggwanga gitegekeddwa wali mu Kakumiro district. Twandyagadde tukutuseeko emikolo egyo naye nga tetunakutuuka ku mikolo egyo twandyagadde tusooke tukuyise mu kinyusi ekya Liberation Day twogere ku nsonga ezo tufune reports ez'enjawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga okwongera okwekkaanya n'okumanya obukulu bwa olunaku luno lwennyini olwa AMEENUNULA. Lunaku lwa kuwumula era abakozi ba gavumenti bonna olwaleero bali waka. Tujja kubanga tunula ensonga ezo zonna nga bwe ziri naye amannya agange nze Tusima Polo ndine mukama wange Charles James Senkubuge the president bwe tujja okubanga tutambuza ensonga eno ey'AMEENUNULA ag'omulundi ogwa 37 bukyanga ejje ery'eggwanga kati ku mulundi guno erimanyikiddwa nga UPDF nenga mu biseera ebyo yali National Resistance Army erikwata ekibuga Kampala awo nno enaku z'omwezi zaali 26 January 1996 era enaku z'omwezi 29 ne balayiza oba kwali okulayiza president wali ku parliament ku madala ga parliament kwe yasinzira nakola speech etagenda kuvaawo mu bwangu ekigambo kye yakozesa ekya fundamental change lunaku olwaleero kikyali mu matu g'Abannayuganda. Kansabe mukama wange babuuzeeko babuuzeeko nsooka kubuuzaako wasitya sebo nase bulungi sebo omulabi wa Soul TV nkubuuzizaako mu ngeri y'enjawulo nnyo amakya g'olwaleero nga tugamba nti mukama yeebazibwe temwerabira thanksgiving ku lunaku olwa Sunday ffenna okubeerayo okwebaza mukama byonna byatukoledde through the years emyaka 12 ejja ekyo si kitono n'akatono. Therefore nga okwenunula kugenda maaso manya ate naawe wenunula bwagamba nti ogenze wa mukama Yesu Kristo nakununula. Well, Charles James Senkubuge munamawulire atabuusabuusibwa mu kisabo kino ekya media bwe tugenda okutambuza ensonga eno tukutuuseeko ensonga ya AMEENUNULA nga bwe gatambula wali mu Kakumiro district. President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yasuubirwa okubeera nti yajja okuba omugenyi omukulu ku ntegeka eyo nga bweri. Charles, yogera ku AMEENUNULA mu dakiika ntono nnyo nga tutandika broadcast eno ey'enjawulo. AMEENUNULA His Excellency Yoweri Kaguta Museveni byali ayogera yagamba nti fundamental change. Fe abaliwo nze naliwo mungandi mulenzi ali ku university. Therefore fe twali abantu bade babera very excited. Olutalo twalulaba as the soldiers bwe bayingiramu mu celebrating alwabiri mu mukaga ne fe tumayirwali lwajjo 25 twawona amasasi gatsukana gavuga olwabiri mwenya nigagenda yomuzinga gw'amaanyi nnyo ku Summit View ne gubalemerera ne badde mabega ate ffe netwamanya nti bwe baali bawithdrawing nga badda kasirise kati bwe tubula amasirisi gabusiriseemu nengamba munnange bannange abafumbi mu university tebaliyo tugende twenoonyeza emyera wali mu kikoni obutuka mu kikoni toyireti zaffe zaali nga temuli mazzi ng'abafumbi tebasobola kusigala ku mulimu. They could not. Kati bwe tuba tugenda ne tugamba short call one nga baali layini nga toyinza na kubalaba ng'emabbali g'ekkubo lyonna waliwo akasikosiko nga layini bajaasi omu natugaa nti mutya ngende kubyamu naye munange yali afuwa kasigala n'akamusaba n'akasigaza nga bali very silent kugamba oli yali aki kukyama for short call tebala kutugamba bandi badde bafuna ekizibu olwabirimu bwe lwakya ne bakuba amasasi ge twali tubulango period ya fe emyaka gyaffe tweyita the children of the revolution because twekanira ddala ne Republic of Uganda then kana Uganda ya 9th October 1962 nze ndiwa 2nd December 62 ategedde kati tukuze ne Uganda byonna tubirabi bagamba waliwo amasasi ga 66 saagawulira nali mu kyalo okulumbibwa kw'olubiri kulumbibwa kw'olubiri ne babirawo amasasi ga 71 amini yagwamba tactfully silently almost kubanga nali nyimya ne Alhaji Idrisa Mayanja Njuki yagenda ku mulimu gwokola ninga alaba faces ezituluddewo
tanawulira assassinate yamugamba vaawo genda vaawo abaye akatula bwali ku office esimu nevuga ngevudde Tanzania ngabambuuza waliwo ku munababuuza kati bali ne bawulira ng'abebweru babitegeredde nti waliwo ku nenga mbu ku kati bali ne bakiwulira ndi ayogedde ku ne vaawo ne bamugoba ku desk naddayo therefore tewaliwo kintu no yali mu kintu jukira yali ame commander ate mukama we yali Singapore yali attending ali conference Singapore ali conference kwegamba bana abazungu jukira ndi bamutizinga obote tabamuli wano muleka obote akola speech kolo lunaku ngavumirira abanyonyoso mu South Africa mbu prime minister wa Bungereza besuka nagamba abambale wano balekana bajja kuddayo nga tebalina buyinzi nga tebakyali bakulembeze tewaliwo hula balu tewali tekyaliwo 79 lutalo Tanzania that was abakombozi that was thick okugoba Amin ene sabasaba basically ekyasinga okukanga abantu sabasaba waliwo ne mundu baba agitanga batya ngekuba emirundi ndoze ena ngetiisa nnyo naye abasajja ba NRA bakuba emundu zina assault rifles ngati tukiwulira 1986 nga bakwata kibuga Kampala bakuba amasasi nani stop ubanga bakikola batya bakuba enduulu bakuba ebirebe balekana kugamba ngawulira ddala yiwa nga toyinza kusigalawo ne bwobufa anti front zaali zanjawulo waliwo front yava eno sides Hoima Road waliwo front yava Masaka Road Hoima Road yayita mu university bajjukira bayitawo mu maaso ga faawo nga the commanders balinga abalalu abali ba commander ate bonna tebali na rank nga bayita commander Bogere commander Drago commander ani nga bo bayimiridde baduumira bano abana bagenda byabali putaka bakuba amasasi balekana bano nga tebali tega bakuba katolo mwenga muri banakibuga nga bali kuki banakibuga nga waliwo free safe zones safe zones zali ku machachi somehow botet yakuba machachi tutegeragana gali ne ku university was a very safe abantu jibadukira nze erimu yange nali nina efaliso dene inchi mukaga ninga ndi student ngana ne TV runyonyi ne radio nene lwaki walo muvuka yali nga tamanyina kummanya yali abera mu kivulu yagula ebintu bye nga tasobola kubeera nabyo nabindeta nagamba nkwegayiridde ndireke wane ebintu byange ninga tuno bitekawo kujja mu ambikozeseza nga tasobola kubeera nabyo embozi yamenunula agakina na mukaga amasasi we gagenda ago bwegatyo netugawulira nga gaggwerayo nga 25 amasasi tegaddamu kuvuga mu Kampala pawano mu kwekalakasa kwa Kyagulanyi ono November 18 gali tegaddanga mu kuvuga bwegatyo naye naga ati yagamba abantu bagamba tigavuga tigane bigavuga kiringa kimu actually mbadde njala kujukiza ne gundi ne gundi riots za Buganda riots za biri mu musanvu Buganda riots tension yali waggulu naye tebakuba ate nnyo masasi amasasi deployment yali really heavy nga nebitanka tubiraba bitambula niti abasajja bakuba amasasi ne gasirika bwe nga bawambye ekibuga kati tujukira experience eyo ekibuga kino Kampala kyali kibeeramu amasasi every day and night ngoba oli wano gawula ebwayisi nga balinga abalwana ne gasirika fa batwa nawa ekiro era awo wenyini wetwandyagadde tufune experience yo yennyini okutuwa ekifaananyi nga gavumenti eno tenaba kujja mu buyinza awaawo kyali kityawo tuwulira ebya roadblock tuwulira ebyaki ebyo okujjayo ekifaananyi kyamenunulo oba oli awo abantu obusungu kuba nti wali ku university omukyala gwoyagala bwe mutabukana muyinza okuyogerera ebigambo binene n'agamba ne baneiba nti yona okumala kutamalaako oyo wali kiwuliddeko ng'agamba bakyala banne kituufu nti oyo tamalaako nga mumaze nga muyita buse otegedde kakati ebirwa byerabirwa really you can never tell
nze sinza kozesa bigambo nenkunyumiza situation eyaliwo before NRA ne yaliwo time kubajjukira lwali lutalo kuva 84 paka 86 lwali lutalo mpozi akalembereza akakaliwo akatitokero government kuba yali mu buyinza mu biseera ebyo ate titokero bali bafujjo nnyo baziryo si yayita abasajja wankulukuku n'abagamba ffe tetulina misaala gyakubasasula abajaasi nagamugende mweyiye nagamba abantu omusirikale bw'oba olina empala bbiri nakusabako emu lwaki tugimuwa nagiwulira sentiment bw'oba okusaba esaati nti mpaako emu lwaki tugimuwa abantu ne baŋoola n'agamba abasirikale be mbawadde emundu ndiyo baba yako ndiyo mama yako yo sarare yo buli kimu ne batandika okweyigira government wadde ne bava mu peace talks okudda wano ze bayita peace jokes tito kino nagamba nti omusota bakunyoka simanyi bali ntoa meno abanaga ngira tebwali nga masasi gavuga buli kiro buli misana nga olu basi bagitanga owini kibulu mba watalikaba naye ffe teyatubbako nze nabirimbira kodi Kampala mu biseera bya owini kibulu ngetupakinga manju omubbi tabba waabwe ekiri fani ngesimbulawo nga tetumanya nti tigomye ekyalo n'abantu bagamba nga lwoki basi kiwaffe abajaasi abo ffe tebatubbako nga bakola pandagaali ekimanyi nkimanyi bajja ne bakuŋŋanya abasajja bonna n'abawala abali mu kitundu ne bagamba leero tugenda kulumba Lubaga mwena ne mukeera ku makya nga babakuŋŋanyiza mu kisaawe ekimu Lubaga ne baleta bagamba nti bayekera to identify eyo government ya Titokero Lutwa oba ya Obote Milton zonna same policy zonna zabikola ngeri kakati ne president ogamba not change of guards yali alifalinga ku Obote ne Lutwa kati Obote Lutwa yawamba amatiza abantu nti awambi no tewaliwo difference yonna bali bebamu bakyoli bebadde balango bebadde mu control kati bakyoli bebazze basoka kubeera bonna kati wali njawulo eyo oyogedde ku mbeera ndowooza tukizingidde mu byakwerinda security obutebenkevu commodities tewali Kampala is ugly today nkyakayana ne President Museveni tiyandiseeyo omwaka gumu bajeti ya amagye n'atagikola sente n'aziteeka mu kibuga Kampala kubanga kirabika bubi naye njagala okuwulira Kampala was very ugly ng'okuvuga oyogera ku infrastructure biri kimu insecurity maximum insecurity infrastructure nga tewali kubo luyinza kuyita oyo omulaba Bombo Road bamuyita bati oyo Bombo Road nga ntaana ebinnya entaana twogera ku nguudo ezononese ze bataddaabiriza eziruddewo okudaabirizibwa naye ate toyinza zikomperenga nga bwekyali ate ffe n'atukola bubi President Museveni because when he came to power people were excited n'ateekawo emisomo gye bayita mukyaka emisomo egyo tuyita gyakusa nange nakolako mukyaka nagukola bakuyingizaamu ekintu mu mutwe ekizibu ennyo mukyaka kyemme wali wazaaliddwa nze nagukoze juzi mu 98 nali ku secondary mukyaka yali muzibu nnyo kakati nga tugatseeko omanyi gavumenti bwe zajjanga nga wabeerawo excitement abantu bamubagamba nti change of guards ekigambo yakikozesa tekirina meaning yakye misnomer but gavumenti bwe zajjanga nga abantu bayiwa mu kibuga ne bayimba ne babba ababadde mu buyinza ne baba victimizinga ekyerisirabira gwe mulembe gwa Obote amini nga gugudde bakuba mu mawulire bayali Voice of Uganda lyaligulira eggwanga kumala myezi ng'esatu obufaananyi bw'abambega naye nga bambi abamu bw'olaba kati ebiriwo noza abamu bagendangayo bugenzi ku state research ne bagamba bakusasule yawo 10 kati bonna nga baba buli kafaananyi ng'obikulaba oti nono yali mbega be banoonya ontegedde ssebo abaali bambega baamini bonna babateeka mu lupapula buli yafuna ku ssente za State House ng'akafaananyi ke mwekali
ne baba victimizing baba nonya baba kuba babo Pandagali yali Pandagali Pandagali yali Pandagali ku roadblocks kyalinga kitya kakati mbu mulina roadblock tulina zino ezafika salama kati ziziri ku nguudo tugenda luganda bamanyi amagye ga nnaku zino amagye gano galimu obubbi benyigira mu ttaka producer tugidde ebifaananyi bya Kampala naye yo Kampala si ya independence eyo lowooza UW eyo yeyo oyo mutuufu eyo UWI si ya independence eyo ya botawo yekinana eyo bote ne uniform eyo uniform eyo gyolabye evuddeko bagikuba amasasi Paulo Muwanga yagikuba amasasi ndozo oyo yayinza okuba bwali butale bumu buno bw'omu Kampala obwo ebyo ndooza nakasero yali era kubaddanga abantu baagala okwerwanya babbe tulowooza nti abaagala balwane nti baagala kulwana baagala kwerwanya bakubbe ekyo kyekibuga Kampala eyo ndowooza munnamawulire oyo Charles James Senkubuge twogereko tugenda kwogera sekita ku sekita kuba kirungi nnyo tusobole okuwa ekifaananyi okusinziira ku kyaliwo n'ekiriwo kati mu kiseera kino kyennyini okonye ku nsonga ya infrastructure we tuba tutandikira otugambye nti enguudo Bombo Road kumpi zaali mpompogoma zenye naye olwaleero waliwo gwe nayogedde naye gulo n'agamba nti nambuuza ekibuuzo border to border waliwo awatali clearance border to border ekyo ekisinga okwewuunyisa kyoboyogerako nalabye oluguudo tugenda nakufuna ba reporters baffe okuba mu field batuwe ekifaananyi kyetwogerako batuwe ekifaananyi ekiri ku ground olwaleero nalabye oluguudo bagenda okugulawo olwekakumiro yampeereza ebifaananyi kakumiro ayinza otya okubeera ng'anyirira bw'atyo Kampala n'atulema President atekesende mu kibuga Kampala kitereere ebintu si birungi n'akatonda enguudo zaali zitya enguudo mirembe giri you can't compare naawe really temwali kizimbe byonna bwogenda ku education hali one university Makerere University strictly one university that was Makerere University obuzimbe bwalikibwamu abayindi nga butono bwonna bwe buti bulabika bubi ebizimbe okutandika okuvaayo mpolampola sente bayinza okuba nga abantu ze bazimbisa abanyazi nnyage which is bad tutegeeragana actually mu bisinze okulema ate luli twamanyanga nti corruption baje eri bateriyo bate babikubanga mawulire me actually we don't remember so many corruption nga corruption njikolera amawulire gakubanga ne gatakuba ku bubbi buli bwenguzo benguudo ezembi Alex mukulu waliwo muzanyi bwe yawandika wa 30 years of Bannansi nayimba oluyimba nga lugamba his excellency kyo kika kyeyayimba amawulire ga Uganda gabanga his excellency yakoze bwati his excellency yakoze bwati ngomunzi okusoma stories 10 nga mulimu stories 12 nga zonna state yali esasula amawulire yali state sponsored media yali ya state yoke yali media yali ya government yoke tulina show eneto okutandika wano ku Salt TV engule y'obukulu era tujesunga nabadde njogera ne mukulu Kintu Musoke ne mubuuza yali prime minister alina sula yingeri jafuuka mu prime minister ojja jiwulira ne mubuuza ku baana batabuse abayomba nogamba tubanenya ffe twakulira lwaki tetuyomba twali guided by one media house eri controlled by government ate yali minister wa information controlled by government nkati media houses nkulu yakozeseza era ndojagamba omwana akisalemu agambye nti ezimu zikulemberwa balalu ate ng'enjiri y'emusumba yagibuulirako oba wiiki eno yennyini ng'agamba nti gwe nannyini media house n'abaana bo bwennyini obabanyi bali ku TV n'oleka ebifaananyi by'abantu abali obwereere ku ssaawa 6 ez'emisana nga naawe okimanyi abaana bo balinze obeerako ekizibu kakati gwe n'ogamba nti n'abagamba kaabo abaana agamba nti mubanenya mwe mubeeyonoonedde ye generation gye muzimbye era mubeerinde zigenda okuddako owulidde sebo kakati awo waliwo obuzibu media yali emu yokka ng'amawulire agabeerako ga his excellence gokka na mirimu gya gavumenti gyokka
olegere kyenkugamba ng'abantu babeera boogera kino boogera kiri bino ebyo abantu okuba nti buli muntu ayogera kyayagala nga tusobola. So media ne mu kisawe ky'amawulire nakyo nayo olabamu transformation. Of course ate emirembe gyayitirira waliwo yali ayogera nange nagamba nti Museveni ayagala nnyo akalulu awamu n'ayitirizaawo emirembe. Idi Amin nga rediyo ezimu tezikkirizibwa nga kimanyi zituuka naye bakusange ng'owuliriza BBC. Anti mbadde ngenda kubuuza nti radio kikubanga mu biseera ebyo yali radio Uganda. Nga abantu bano batambuza yaffe ngamba wane ewaffe yali radio Uganda yokka naye ng'abantu bagitambuza n'agwa ku BBC n'agwa ku Voice of America endala bagitanga ba Dochivera. Dochivera yo DW ya Germany. Ya Germany. Kakati ne bwalo kwa radio Tanzania ne KBC. Nairobi. Oteke kati nga tukkirizibwa kuziwulira era nga bambeka babeera batambula bwe bati nga buwono giwulira wansi wa kitanda. Mu kigambo kimu nga tugenda kwegatta ku basasi baffe twongere okusiga ekifaananyi kya Ameenunula. Gw'olaba ki mu kigambo Ameenunula ne mu lunaku n'olwenyini? Kati abaana bazaaliddwa mu myaka 3 plus okudda emabega 37 abatalabanga ku kulembeze mulala bibamalira budde. Ebya Ameenunula tebabitegera nabitegera yenunula ya msinduzo yali yenunula bibi neffe abalaba ne omuntu ayinza okukunyiza ennyo musumba yakikozesa wano naga nti omuntu ayinza akola ensobi naga musajja oyo yakola kino n'akyaza nekundi amumuleka oyo yogerako naye omuleke ontegedde ng'ojjukira bujjukizi kati ffe abaalaba abaaliwo mu biseera ebyo kitukaluubirira okugamba nti we don't celebrate this day. Good. Soul TV kwoli tuli mu special broadcast eya Liberation Day. Amanya ganze tusima Apollo tuline Charles James Senkubuge the president katwegatte ku Makumbi Emmanuel omusasi waffe ali mu bitundu eby'Embale naye atuwe feel ku ground kiri kitya nga tujaguza Ameenunula mu ggwanga Uganda. Makumbi Emmanuel tubuulire tubadde twogera ku nsonga y'enguudo gwe oli munamawulire oteeka okubanga ensonga eyo osobola okugyogerako with authority. Enguudo mu bitundu eby'Embale ziri zitya we twogerera nga tujaguza Ameenunula g'omulundi ogwa 37. Neyanziza nnyo mukulu Apollo Tusime ne mukulu Senkubuge mwebale nnyo kuba nti mukedde okuweereza. Nga bwogambye nti olunaku lwa Ameenunula era wano Embale nga bwolaba ofiisi zino mabega wange enzigale ekitegeeza abantu zino za City Council nga basizzaamu olunaku luno ekitiibwa okuba nti Republic Holiday. Nga sinabagenda ku nguudo z'ombuuzizzaako infrastructure nga bweri mu bitundu by'e Bugisu oba Elgon region. Yo Mbale ejja etya okufuuka Mbale era mwaka ki? Omuntu atamanyi Mbale yo okuva e Kampala oba ova e Kampala Mbale ovaayo okozesa kilomita nga 234 era oyinza okozesa 4 hours okubanga okuva e Kampala okudda Embale. Mbale eno yatandikibwawo okutandika okuwulira erinnya lino lyali mu mwaka 1906 baali batufuga ebiseera ebyo bwe baayagala okweyongerayo nga bafuga Uganda yonna bwe bafuula Mbale gundi colonial town era ne bakyuzinga Mbale okuba nti efuuka colonial town. Mu mwaka 1906 ne babajjawo omukulu Semei Kakungulu nga bamuwadde amatwale gano agenda ag'Elgon. Ofiisi ze zaali Budaka naye ne bamala ne bazisembeza wano okuliraana ne Mbale City wano bayita ku regional block. Era erinnya eryo likyaliwo paka kati nga bayita regional block. Ng'ekiyisaawo regional block nti ofiisi zonna ezaali ezikwatagana n'ebintu bya koloniyo bonna ofiisi zaabwe buli kimu ekitambuzibwa kyali wano ku regional block nga basinziira okusobola okutambuza emirimu gyabwe mu eastern ne mu north east nga oviira ddala ejjinja okutuukira ddala Moroto. So abazungu amakanda baali bagasimbye wano mu Mbale. Mu mwaka 1962 Mbale nefuna status eya city ya gundi eya regional center
nga region zonna zirina kuva wano okukola bye balina okukola era wali mwezi gwa March oba gwa kusatu mu mwaka 1962 otwatwa 1900 era 1962 mu October ndoza Uganda era yafunira independence nga Mbale yakafuna independence mu mwezi okusatu emabega. So bye bimu ebiri Mbale era Mbale kati wetwogerera bye bibuga ebisingira ddala okukola obulungi oba okukulaakulana wano mu kibuga mu region eno eya Eastern. Bw'oyogera ku Mbale mu Eastern omuntu aba ategeera ki ky'oba oyogerako era kati we wali offices eza region abafuna passport driving permit bonna balina kujja wano mu kibuga ky'Embale. So bwe tutuuka ku byenkulaakulana nga bw'oyogedde njatandikira ku by'enguudo Elgon region nja kutangaza mu Elgon region so si Mbale yokka. Elgon region tujagenda paka Sebeyi wetwogerera enguudo kati oyinza okuvuga ddala okuva e Kampala okutuukira ddala ku boda ya Swam Ebbuko ng'oli ku Kolansi era edda mu myaka nga 10 egiyise ng'okuva e Kabuchorwa okutuuka Ebbuko kilomita ziriwo nga 65 zokka naye ng'olina okumalawo wiiki nnamba olw'oluguudo olubi olwaliwo. Naye bwe twogera oluguudo baalukoze paka ku Swam era ng'okuva awo okudda ku boda okuyingira mu Kenya wali kintu kyangu nnyo era oluguudo lwe baalukoze kati baga nti lugenda kuyamba nnyo naddala ebyenfuna bye tujja okwogerako mu maaso awo. Oluguudo luno lugenda kuyamba ki ebyenfuna ebya Uganda naddala mu bantu abali eno mu Elgon region. Bw'ovaawo oluguudo lwakaka bukyalubanga lwa Mindi lwakaka boda lwali terukolwanga naye nga nalwo kati Mwami Emmanuel Makumbi tujja kubanga tumwegattako katusoke tukomewo katono mu studios abadde akyalambulula enkulaakulana mu kuzimba infrastructure kusingira ddala enguudo. Mpuliddemu kyayogedde nti okuva Kampala okutuuka Embale kati saawa nnya naye singa tuwulidde luli simanyi oba rekodi yagirina kyatwalanga bbanga ki nenze kyemanyi saawa 5 nze kyemanyi tujinja okuva ewaffe eyisingira okujja ne Kampala oyinza okubawa kyali kyetaagisa okusula mu kubo definitely ate bangwami tujinja ate nga twali ku traffic jam zalinga saawa 5 ebinnya tosobola kutuuka mu ovugako ebinya but that is no problem. A president igwanga actually je twogerako Mbale it is a city now. It's a city. It is a city. Ate nga egwanga president alina enough emyaka 3 ali supposed okubikola nenze my complaint jinjala osimbeko omulaka onaku really important. It is important. Yes. To celebrate Liberation Day. We should not celebrate achievements. Kubanga wanji we balemereddwa inguzere so buzibu wano. Ontegedde. Naye nze bwe comparing olunaku luno n'olwa 9th October. Independence. This is more independence for Uganda. Really? Independence ya 1962 ojagena maaso ne discussion eno. No. Kubanga go no. Mbadde njala kikubuuza n'okikubuuza. Waliwo abalowooza nti tewaliwo reason lwaki eno twandigitaddewo nga Liberation Day nga tulina independence twandibadde tu celebrating independence esinga obukulu. Independence sinkulu kubanga twagigendamu nga tetuli gwanga. Oh yes. Waliwo a force okulwana okwaliwo okukakanya Buganda mbadde nsoma history ono kimanyi bulungi nnyo ebitabo ebimu gobimpa nakanu kasomemu ontegedde nakanu kasomemu waliwo olukwe baluyita batya waliwo ekigambo kikozesebwa mu luzungu ekitegeeza olukwe okukakanya Buganda. Oh, yali conspiracy theory tujikakanyiza tutya kubanga Buganda bwe yagenda mu lukiiko lw'e Bungereza Lancaster conference yali egenze yofuna independence yayo era bo batula walala nabano ne batula kati Uganda nga celebrating and mwafuna independence waliwo statement yakolebwa Milton Obote yennyini yagamba nti bwe nalaba Mutesa nga kiriza okubeera president nemanya nti mumazi mulina kati ngo celebrating anti mulina ne muli ku independence bali mulukwe to take position tekyaliwo ne NRA ewe yajja ne movement system era abakolumirwa abazungu abatufuga
kubanga era be bajja mu after 86 ne bakaka government ekomyewo ebibiina naye tulina ebibiina yogera amazima Apollo ebyobufuzi. Do you have political parties? No, on paper we have them. On paper we have them. Naye tebiriyo. Naye ate ne mu mbeera nabo abakulembeze tubalina ab'ebyo bibiina by'ebyobufuzi. Baliyo. N'abantu tubalina. Eri lwe twabala mu movement g'omuntu ajja buzzi nze Apollo tusiime. Nzize kwesimbawo isingiro nga tebakubuuza ate kibiina ki kubanga n'ekibiina leero ono ali mu kino enkyali mu kino byali mu kino lyazeeyo mu kino leero independent kati nga abasajja abali mu bibiina bwagamba ndi wa kibiina gundi n'omwana we n'omuzzukulu n'ekibiina tekikyuka olaba Paul Kawanga Ssemwogerere n'ekibiina tekikyuka ne mu Bungereza n'awalala bwe bitowe sebo leba kizibu nnyo wa Labour Party ate obampagirako ebyekenya ebyekenya nsomesa babikola bati mpulira wali n'omuyungano gwe bakola ogwo kakati abagundi ebeegatse ku kino nabo ne beegata ku kino ne bakola jubiri tubuulire obadde okya tunnyonnyola nti Liberation Day ate yo esinga ne ku independence obukulu obugirimu businga ne ku independence kubanga lutalo lwa NRA owulidde reports ezivudde mu ate bwe baali batuuka wano eggwanga lyonna lyali lyegase okujja ku pockets ezimu ezatandika mpolampola ng'abakoni ng'abaani ate nga n'ekigambo ekigamba nti tuli ozzenga muntu the best policy wano mu Uganda bino ebyagundi ensujju kungulu oli wa green mundu oli wa yellow kino ebya watermelon mundu oli wa green mundu oli wa red tibyali baddewo fena nga tuli wamu nga tutambulira wamu ontegedde n'amaanyi g'omuntu nga agalagira wamu ontegedde ba presidential candidate nga bajjira wamu ne beeraga ne kati ebibiina bino byabulamu abantu ate nga tebeyawudde nabadde njogera n'omuntu n'omukulu kintu musoka n'agamba nti ebibiina biri byatandikibwa ku ddiini ku musingi ogw'eddiini nga DP yatandikibwa musingi gwa Bukatuliki UPC yaba Protestant okay ne KY yaba Protestant wa Protestant zimwe bali abakulembeze abamasaza ababiki kati nga balaba madini gokka NRA NRM yagenda okujja nga bannayuganda abeegasse awamu okutambula okugoba bannakyemalira ate basobole okutwala eggwanga lyabwe mu maaso nze nga basinga twasigala awo nga tuli wamu era ne referendum eyo wadde temwagala kujoogerako yaleeta ebibiina yaggulawo yali poorly participated into abantu bagiyita baamu nnyo ng'akalulu kabeera nti bakeere basimbe layini bakole batya abantu baali bakyali neera pressure yali y'amaanyi pressure yali y'amaanyi internally and externally engamba nti abazungu okuva mu one party state bakolimirwe kubanga batuleetera ebyabwe bye baagala nenga fubuuli awo tetunaba kusobola towulika nga wangeri bw'ogamba nti enkola eya demokrasiya multipartism kyekizibu kye tulina olwaleero NRM system nga bwe yajja movement sigamba NRMO ontegeera movement nga bwe yajja kyali kintabu nga buli muntu ajja on personal merit individual merit teri ayinza kukisobola bulungi abantu bandivuddewo abaspecials awandira kazi neryo yajja kubuuza Charles bandivuddewa oli ajja kubuuza nti naye Kenya bakikola batya Tanzania anti yenkubuuziza kubabo ebibiina byabwe entandika yabyo n'ebiteringa yaffe KY yatandikibwawo abaganda abeali emengo nga baagala to keep their special status bali baagala goba ate nga tebaagala genda mu kwesimbawo kabaka yalonda Buganda teyalonda kabaka ababaka beigundi yagenda kukiikirira wano basigaze ebitiibwa byabwe omusingi ate taata wange yali omukubo abaafuna ebifo ebyo ogamba nti ebibiina by'obufuzi si bibi oba enkola ebibiina ebingi si mbi naye omusingi kwe byazimbibwa gwe mubi kati bino ebibiina ebito byandibadde bibeebwa FDC ya 24
zijema nayo nto mpozi CP yaliwo mu kinana Conservative Party yali yagala kusikira KY neki abana bagala mpozi NUP ene ya juzi 2019 NUP nayo nayo katunere dini egisike katune dini egisike kabula katono naye tolowooza nti tusobola okulongosaamu tekisoboka kulongosaamu kuba yenkola ne babeera mu mawanga gano agaakula edda gonna yenkola kati ekyani bade kituufu kuzika bibiina byonna ne movement nga mweri NRMO omayimba oyogera movement kyangunywa yetabula nakiri ekyasooka ekyani bade kituufu byonna kubiziika abantu ne bayikuŋŋaanya abantu tebamanya wano kwekuŋŋaanya abantu baga nti mwekuŋŋaanye nga abaganda begenze bokka abanyankole batudde bokka wali abasoga bali wali bokka northern abakyoli bali wali tetumanyi kwekuŋŋaanya twetaaga leadership eri esobola okuŋŋaanya abantu ekomyawo spirit ya 1986 Uganda yali ewangudde lwakuba nti kati his excellence olutalo alufuula nti lulwe yekka boyogera bwotyo felt nti bawangudde bannakyemalira boyogera bwotyo Charles nti twetaaga spirit ya 1986 olinga agamba nti spirit yagenda nga evaawo oba neefa ey'obumu n'okukolaganira wamu okwetunula ng'abooluganda tekyaliwo egenze efa ati Buganda ennonda yaayo eyakaluka n'akawedde yakulaga nti erina vote of no confidence mu movement bwe yagoba cabinet abaminisita bonna ab'e Buganda nebagoba yakugamba we no longer have confidence in you tetukyabeesiga nti ekyabaeta mukyakiriko naye senga omuntu ate ensobi yavaawa ndowooza awo tugenda okwongera okwekkaanya n'okwetegereza tukyali mu special broadcast eya National Liberation Day mu ggwanga Uganda nga ebikujjuko eby'eggwanga biri mu district Kakumiro era wano ku Soul TV tujja kubanga tubikuwa butereevu okuva wali ku kakeeka pre-ground mu Kakumiro district mu ntegeka oba mu nteekateeka eno yennyini era tugenda kubanga tukuwa ebifaananyi ne amaloboozi okuva eri abasasi baffe abali mu bitundu ebyenjawulo twongere okutegeera ekiri ku ground kyennyini tugeragere nyine ekyo ekitugambibwa fe abaataaliwo mu biseera ebyo nga gavumenti eno ekwata obuyinza mu 1986 byali bitya okwawukana ku bino oba okugerageranya ne bino special broadcast eya National Liberation Day. Charles James Senkubuge ali nange mu studios okwongera okutematema ensonga eno y'ameenunula omuntu wa wansi ayongere okutegeera ensonga eno nga bweri. Owulidde ekifaananyi kyetufunye okuva e Kasese, ekifaananyi kyetufunye okuva e Namayingo n'Embaale ku nsonga eno eya infrastructure kumpi kyekimu ekitegeeza nti waliwo ekikoleddwa. Amakubo agatutwala ewala ekirungi nnyo Entebbe expressway kiyitirivu olutuukako n'owulira ng'owulira bulungi eyo first class kati bakola Mpigi express bagenda n'ettakanduza baalese ekiwalinga erigenda kukola Jinja express naye izo zandibadde emyaka 3 zandibadde ziwedde era nga tukola assessment y'ekintu kino mbadde nkusaba kati ove ku nguudo nedda waliwo ekikyabulamu kyenjagala twogere ku nguudo. Waliwo discussion ebaddewo nti enguudo zikoleddwa naye obuguudo bufunda kyova olaba buviiriddeko accidents ennyingi abantu okuyisinganya kyokka ku Masaka road oba ku Jinja road trailer nga ziyisinganya kubamu ekifaananyi ku size z'enguudo oba oli awo mpozi twandyogera ne duration oluguudo ebbanga lirigenda okumala nga luteekeddwako ensimbi nyingi naye lyakuweereza bbanga ki ez'ensonga bbiri nkulu nnyo. Twali ennaku ezo Moses Matovu buli bwenkuziza Moses Matovu bamuwa award bamuwa degree eno bazita batya nga tugisomeredde yebo honorary degree diploma
n'agamba nti nkubye emiziki n'ennaku zino ogenda ku show ng'oli yafudde nnyo ku stage naye ate production atagifaako nsuubira nti TV eziri soba ngeno salt kyekiseera zifune sponsorship ya government abantu nga bali ku mindset yaabwe ni very fast driver nyinyi mu rukange weddeyo naye omukyala nampiima ayogera bulungi. Farid omwogezi wa Directorate Traffic and Road Safety nagera kuyingira Christmas season nga nabivaako dda namuwulira omulundi ogwo. We need talks bwezityo kati Entebbe Expressway lwazimbibwa bulungi side ne side kuli accidents inaira nakyo kituufu. Mindset yaffe eriko ekikyamu twetaaga motherly, brotherly, parental talk ne bannayuganda okukyusa mindset yaabwe. Abantu babeera mu competition, abantu babeera mu byakisiru, babeera mu byakuyomba. Otegedde kyetasobola kubuusa maaso nga twogera bino byonna Charles kyekya empuliziganya kuba ne bwe tuli naye nga tunava ku mpuliziganya. Waliwo gavumenti lwekola ekyejo bwekyo ng'ekintu kiri expensive negaana okukikola. Ben yali anyumiza ewaabwe Wakiso balina sente ze bawa okulu service ng'ebyo ebikuba eby'ettaka buli mwaka naye ekyamaani bwabwe bateesa ne bakansalazi b'ekitundu nti ekkubo lino tetulikola okumala emyaka 3 ne lifa ne liggwawo ne bufo ky'okumalaminga n'okutereza gundi nga sente bazikuŋŋaanya ne bayibwa ku kolansi eriva yes which was very good. Erigenda ku Lutembe beach bateesa nti sente bazitereke kubanga ekiseera bwe kinatuuka bakole ekkuba eddungi myaka 3 tetugenda kukola oli kolansi owa Kampala road manya wa Masaka road naye ow'omukyalo eri ku buli abo erigenda Lutembe beach. I think that's a good idea. Balikola kati jakola wow this is good. Ne wano wali wabukubu nga bolaba yandibadde olaba Wamala road ayita mu Wankuku yandibadde akendeza jamu wana Ekibuje nafa abaveno okudde Makindi tetuna alternative route yonna yotekwa kuyita ku Kibuye roundabout kati bakola eno olusi lwagesingana nga tuyite ku Krokutawa bakola otya n'okuyita waliwo ekkubo eriyita ekyengera neriyita ku Masaka road nitegedde nerikutwa nerigatta eri ku Nateete emanju kati badriver bonna gye baddukira kampi gavumenti yandibadde kabayamba nekatereza gavumenti ekola mputtu tebikola ndowooza byetagba okutereeza nga tujaguza myaka 37 egy'ameenunula. Mbadde nkonyeko ku nsonga ya empuliziganya n'amayengo gano getukozesa getwogererako kati ebifaananyi okubifuna okuva enamayingo okubiva e Kasese. I think that's another achievement. Tulina we tutuuse oba mu mbeera eyo n'emikutu gino sebo Soul TV eri ku platform zonna abebweru batulaba butereevu kyogereko mu seconds. Buli kirungi ekijja kikyuka kyenjagala okukyogerako kirina okubeerako ne controls. Abaana bwe bawa ebyokuzanyisa ebirungi ennyo bibayamba obwongo naye bwe tobikontroli nga bagenda kusulwalira mu byakuzanyisa ebyo byokka full day. Gavumenti tuli yajjangako TV radio ng'ekola paka saawa 3 n'ekitundu okumakya neevaako oba nedda ku 6 neddamu neevaako oba ku 9 nedda ku 1 TV ng'etandika 12 ez'olweggulu. Technology yali agamba bwati ng'ebyuma bijja kuhiitinga nnyo naye kati bwe bwajja ebino ebiri advanced bwe bitabeerako control kati singa ng'olina capacity eyo nga bwe tulina nga tuli mu kuvuma abantu tuba tubavuma eggwanga lyonna tulina okubaako control. Kyeki kyabulamu ebintu bino ku mateeka gano ge baleese etteeka te gavumenti etteeka eryalirize nga ligenda UCC Act yasooka ate kooti teyaligoba computer misuse kooti yagoba kooti etaputa amateeka etaputa constitution semateeka yagoba section 25 nyingo mweri etteeka neryo weeriri
abantu tewali controlled abantu tebaagala kyeboogera tewali nsinga buli muntu kyayagala kyayogera nebange ekula radio yali yakuswitchinga no timing anti kati ekomyewo kati tuzeeko tuwulirize mutereko ebyuma nga biva ne bayogerera ku mpewo obutereevu abatuwuliriza tugenda kuba katono tumala okutereeza mu byuma byaffe era abantu babba radio mu biseera mu byalo nga mukuliseeki nga bamanya nti kati nebogitala tebajja nga asomesa wandi mwagenda nkulima mugenda ne kaleeriyo kamu kali muli eri mukawuliriza katono mubbi ejja mpolampola n'asooka n'akakendeeza olukendeeza abatuwuliriza tugenda kuwumulamu katono nga bwetutereeza ebyuma byaffe nga kateeka enkwawa nga dduka kikyekugamba bino byonna birungi ate byetaaga mu regulation kyabifuna naye abantu baffe obwongo bwaffe tebwenkanakana mu kulaakulana. Good. Sol TV tuli mu special broadcast eya National Liberation Day gwanga Uganda lunaku lwa kuwumula era nga bwe tutegeezezza emikolo egy'eggwanga gigenda kubeera wali ku Kakeeka playground mu Kakumiro district. Ku mulundi guno omwaka guno ebikujjuko bitwaliddwa mu district y'Ekakumiro eyo no Prime Minister Robina Nabbanja ow'ekitiibwa gyasibuka era twamulabye n'olunaku lw'eggulo ng'atudde ku matooka awaata oba ekifaananyi ekyo wakirabye Charles abantu kulya byansanyusiza Kakumiro eyo Mutebi yagendagayo ng'enfuufu ebakuba nekitegeera actually kati byalabye ng'ekkubo ddungi era Mutebi bagendagana enfuufu ne bakubira eno gabali baye abasajja tebalwalirayo twalabye ng'ekkubo ekukole twalabye ennyumba ya movement kasubire ndi his excellence anagamba ekibiina kyange nga Kampala tekirina nnyumba n'agizaamu amaanyi netwalaba n'ekyokusatu Prime Minister awaata ne Minister Judith Nabakobo we ensonga z'ettaka babadde ku mmere nga bawaata bagamba nti kusaawa yakulya tugenda kujaganya tujaguze emyaka 37 eja NRM. President yagamba nti ndese bavubi men and women n'atulika n'aseka mujjukira bulungi nnyo yasekera eddakiika nga 5 ng'asekera abali basubira mama mbaba zisi manyaanyani n'aleeta Robina Nabbanja majjegere omukyalo oyo olina ky'omwogerako ekyakola tekisangika